nga bulijjo olunaku olwokuna tuba n'akanyomero Yogera naffe metubaganyisa ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu n'olwokuna olwaleero bwe tutyo bwe tugenda okubeera National Water nga yeewagidde ate oba yatadde ssente mu kanyomero kano leero tuli wano ku Serena Conference Center tuli ku Serena Hotel bwe tugenda okuba nga twogerako n'abantu abamu ababaddewo ng'omukulembeze w'eggwanga ayogerako eri eggwanga ng'ayogera ku nsonga ezitali zimu era bagenda kuba batubuulira biki bye balowooza ku mukulembeze w'eggwanga byayogedde omukulembeze w'eggwanga kikyayogeddeko oba kikyalese emabega awe twagala okusinziira twogere n'abamu ku babaka saako n'ab'ebitibwa bala abazze wano olunaku olwaleero ng'omatidde n'okwogerako omukulembeze w'eggwanga nkumatidde kubanga ensonga zayogeddeko z'ensonga era ezirumira ddala omuntu wa bulijjo ate ze zitwala mu maaso ono ye alaga nti amatidde n'okwogerako omukulembeze w'eggwanga omukulu ono Sebo omukulembeze w'eggwanga ayogedde bulungi nnyo ku nsonga ennya munnange zamenye ez'ebyobulimi ebyamakolero ebya services naddala tourism n'ebya ICT. No kya bulijjo abantu bakimanye nti State of the Nation Address ebeera ne benchmarks and benchmarks zaayo ziri ki kukola accountability omwaka omukadde n'omwaka oguddako ekyokubiri buli president lwayimirira katuuti kabeera ensi yonna alina kwogera pillars ezizimba eggwanga pira esooka kubeera nti security and state apparatus ziri gulugulu kubanga kyekiteekawo emirembe so omuntu w'ekyotya gwenkiikirira abadde alina okumanya amagye gafa gali Somalia agali South Sudan gali gatya gali mu mbeera ki baddaddi ekyo ng'okivuddeko nze abantu abasinga obungi benkiikira balimi ekisinga kati okubatawaanya bw'obulwadde bw'ebitooke n'obulwadde bw'emmwanyi ensuku z'abantu ziweddewo emmwanyi ziweddewo ye awoza ngenda kugaba emmwanyi ngenda kugaba miliyoni z'emmwanyi bwe ziti naye obulwadde buno obukaze emmwanyi bakasimba oba enemaze ebbanga ng'esimbiddwa obusalidde magezi ki Sebo okwogerako omukulembeze w'eggwanga okwogerako omukulembeze w'eggwanga tekunkyamukirizamu n'akamu kyannako okuba nti pulezidenti w'eggwanga alina okuba nga akuma bannayuganda bonna ekigambo kya security kyategeera kyekikwata ku ntebe eyo bwa pulezidenti era yeebazizza eggye lya UPDF kubanga lisobodde okufuntula kkoni naye bannayuganda bafa wano mu Kampala bakuba abantu obutayimbwa ababodaboda babatema emisana n'ekiro ewange ekitundu kyenkiikirira kyakafiiramu omukungu mu poliisi ekitongole kyennyini ekya RRU ekirwanyisa ababbisa emmundu abatemu omukungu waakyo baamutta naye ebyo alaba nga security weeri kubanga tekikwata ku ntebe ya bwa pulezidenti ku biziyizo by'enkulaakulanya y'eggwanga strategic bottlenecks mulimu eky'ebyobulamu n'ekyebyenjigiriza leero atidde n'okubyogerako olw'obuzibu bwe tulimu mu kujjanjaba abantu baffe abafa n'endwadde ze lwansobodde okujjanjaba ekyo no kitwewuunyiza nnyo yafuna ekirabo eky'ensi yonna mu kulwanyisa Mukennenya olwaleero we twogera nga Mukennenya yeeyongedde waggulu mu State of the Nation Address President takikoonye nako okwogera kw'omukulembeze kwe kwokubaddewo emyaka gyonna okuva lwe yatandika okwogera emboozi zayogera ze zimu tezikyuka waliwo ebintu bingi bannayuganda bye baagala okuwulira oba okulaba nti bikoleddwa okugeza ebbula ly'emirimu abaana bangi bavudde ku universities tebalina mirimu ekyo tekyogeddwako era tebamanyi nti balina essuubi ebyo birowoozo by'ababaka si birowoozo bya NTV tukyali kuyogera naffe nga wagenda bannaffe aba National Water Sebo okwogerako omukulembeze w'eggwanga directive wa Bunyoro Kitara ndi mubaka wa Mukama wa Kitara yantumye nzije wano bampise nenzija bari mumanyi tunafuna akagamba ku mafuta tufunayo mekaffe ng'Abanyolo gali waffe fe tubonabona nago fe tugakumye n'enguudo zaffe bazikola ddi mbadde nze naye nothing terikivule kyonna Sebo oyogera naffe ensonga eno ogyogerako ensonga y'omukulembeze w'eggwanga njogerako mu ngeri bweti nti asinze nnyo okwogera ku agriculture n'amakolero naye nze constituency yange erimu ebyobulimi bingi naye bw'aba ayogera ku kulima emboga n'ennyaanya ebyo bye bya bulijjo ebibaddeyo n'alisuubidde ndi omukulembeze w'eggwanga yalyogedde ku bintu ebiruma eggwanga ebintu ebiringa eby'amavubuka batalina mirimu ebyenjigiriza ebyobulamu ebyo tabikooneddeeko ddala ekikulu tekyenjala okutegeeza abantu kuba mpulira okwogera no kungi pulezidenti tayogedde ku kino pulezidenti si LC1 chairman nti osobola okwogera ku buli kimu pulezidenti awandika speech ye ng'alabyemu emiramwa emikulu eggwanga kwe lirina okutambulira pulezidenti gyogeddeko neewuunya abaga nti ayogedde ku security simanyi nti oba tebategedde butegeezi luzungu kubanga omuntu ayogera peace and stability in fact kyasembezayo nakyo naga nti eyo bwe bibaawo ebirala byonna bwe bikolera ki iyo statement ebadde clear ebimu ku binsanyuddemu
kwe kuba nti asoosowaziza ensonga y'obulimi. Wano mu Buganda abantu baffe bayimiriddewo labaddewo ku nsonga y'obulimi. Pulezidenti bw'avuddeyo olwali butafaanana nga bulijjo n'agisoosowaza kinsanyudde nnyo. Gwe omulabi wa NTV ako ke kabadde akanyomero Yogera naffe era nga ababaka be boogedde ku nsonga ezitali zimu obiwulidde. Nze Patrick Mukasa ate tujja kusinkana olunaku olulala. Jjukira nti Yogera naffe awagiddwa bannaffe aba National Water. Kankomewo at Majoli.